Okay, yona jimusizira okubeera nga temugoberera omukutu guli gumu Fahad Pro UG kwe muli era nga wano ojja okusanga amawulire nga bwe gabeera gatambula mu nsonda z'eggwanga yonna ate ne bwera ggwanga yonna era nga nabategeeza nti bwina asookera wano nga tannaba kubeera nga ate asaasaanira awalala nabo ekityo beera nga ate osubscribinga bw'obanga obadde tonaba kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell nako beera nga ate okakoonako tubeere nga ate amawulire ogafuna mu budde bwennyini bwembeera nkuleetedde teeka ekigalo ekyo likinga ate making sure nti osharingirako abalayo comment section ejja kubeera open in case ng'olina kiwandiyagadde okubeera nga ate oteekawo wansi awo kaakati kyemmanyi mwenna mwebuuza ani taata w'omwana ono Chosen Becky gw'alina era ng'ebiri mu nkuba eyo biraga nti dictator Amir baayawukana dda ne Chosen Becky era nga wejogerera ssaawa eno dictator Amir ayina obulamu bwe bwe yatandika era nga wejogerera ssaawa eno ayina restaurant ye bambi gyesobola okubeera nga ate atandikawo era nga ne maka ga Chosen Becky yasengukayo dda ayina munaye gye yeebeerera sayidi eyo ne Chosen Becky yeebeerera sayidi eno kaakati omwami omulaba ali mu bifaananyi awo. Omwami oyo y'omu ku abo abadde nga batambulanga ne Chosen Becky ebbanga lino lyonna era nga mukubi wa bifaananyi abadde nga akuba Chosen Becky ebifaananyi akali mu kubugalaga nti oyo ye taata w'omwana oyo omwami gwe mulengera mu bifaananyi awo nkuddiremu ye taata w'omwana wa Chosen Becky era nga buli obabeerangawo mu bifaananyi ndowooza nga kantu kano lwaki sikasigula ewa dictator Amir nange nembeera nga ate nkeddiza era nga munnaye ekyaddirira kwe kubeera nga ate beezaalamu omwana bye bitambula sayidi eyo mu nkuubo era nga Chosen Becky yavuddeyo n'abeera nga ate ensonga eno agikakasa yagenza ku social media oba ku mikutu gye egya social media n'abako obubaka obw'enjawulo beesobodde okubeera nga ate ateekayo era nabwe ekito muzikiriza mere nga ate mubayitiramuko yatandise bw'ati I want to take this opportunity and thank my forever real and true husbands. Akantu ako muka highlighting nkugambye nti yagambye I want to take this opportunity and thank my forever real and true husbands. Abaami bange lwaki abaami bange olw'ensonga nti Chosen Becky abaana be bonna basobola okubeera nga ate azaala alina abaana bana naye ekyamazima abaana bano bonna ng'ogyeko bali ababiri aba dictator Amir bano abalala bonna bataata baabwe banjawulo kitegeeza nti alina abasajja basatu abasobola okubeera nga ate bamuzaalamu abaana so nabwe ekityo bw'atyo yavuddeyo n'abeera nga ate abasiima olw'okubanga abasobodde okubeera nga ate bamubeererawo naddala mu kaseera kali kennyini wabadde asinga okubeetaagira wano wansi Ayongeddeko n'agamba nti that stood by my side the whole pregnancy mwebale baana bange kuba mmwe munjagala bya ddala bw'ati bwesobola okubeera nga ate awandiika sayidi awe bannaye kino nno kibeere kyakuyiga eri abasajja mwenna oyinza okubeerawo munnaye n'osembereza mukyalawo eri omusajja ng'olowooza nti ebintu binaakomawo muganda wange anytime from now mukwano gwo awasa mukyalawo bye biri sayidi eyo era nga bwe naaba nkugjeeyo ewa Chosen Becky ngenda kubeera nga tembaterawo olutalo luno waliwo olutalo olugenda mu maaso tulina Sheikh Ashraf wansi awo enamba y'essimu weeri beera nga ate omunoonyaako ku nsonga z'edduwa sayidi eno endala Habibu airport pickup nabo we bali nnyo okubeera nga tebakukima ku kisaawe nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo omusajja osobola omuswaliza ku birthday she wasn't ennugu yamubadde bubi yenna natta omukolo mwana gwe yanalabye videos bazinsindikidde nga birthday girl kyakoze okugira ng'ate akola bampaani akola bampaani wamma ali lubuto sibimanyi mumubuuze sibimanyi ebyolubuto sinyumya bye bandeetedde nali ndi awo mala nga ajja mu ssimu yange nga nkubira essimu nayo nikola ekikunyumiza esimu naye simanyanga birthday girl bagenda mukolera birthday bagenda kujja ewa ssengawe bakole birthday bo bagenda kujja ewaabwe bakole birthday nga ngamba kyokka omwala simumanyi naye lwakuba nti amanyi omuntu yena oba bakuwa olugambo obeera oyagala nnyo oluwulire okitegeera baba bakuwa olugambo oba oyagala oluwulire nyaga abantu nze baŋŋambye eri birthday mbu omugole omukyala yabadde akuba ennyimba ezikoona ate ng'akakasa nga wawezezza emyaka emipya
Bangame chomugole abadde akakasanga waawezezza emyaka emisi. Imani, thank you. Imani, thank you so much. Thank you. That's my Imani. That's my Imani. Thank you. Thank you. Moderator wangu omulungi. So, kyesha bannaye nange byansobedde. Byansusse dda kuntegeera. She was mad. Bangambye yabadde anyumye. Naye nti ng'akoona. Ne bannyumiza awo beyageeza. Abaali ababbi b'abasajja. Abaali ababbi b'abasajja be baakuba. Kyokka bannaye ababbi b'abasajja mwabaswazizza. Late. I did something too much, and that something too much nekikulumya omutwe okwanti nakoze okukyala nga kulinga okwanjula, right? Because ndaba ye point gy'otandisa okulembeza wano nti you did something too much. If you did too much, it looks cheap. Sweetheart, it was my kukyala. It wasn't yours. When you do your kukyala, ogenda kufuna amagezi ago gonna gawadde gonna gagenda kukola nnyo kukyalako. Olya muwala nakirala set as an opinion yo olya ne bannammwe ne banoobo ababadde boogera set as opinion yo kwanga sina kyenjagaza. Omusajja agogambye nti yaliwa nga bansiba omanyani yanzijayo so kati ebintu ebimu emimwa gyaffe tugikomeko okitegeera tegedde buuza Vana kuzombo chala kwa de too much. It's manyanga it's supposed to be indoors. Mwemwa my sweetheart, I'm not a Muganda. Sikola bya bulombo. Eshtegela. And another thing, just keep your community relevant because tezina chasing that's all. Zija kuyamba nnyo. Agamagezi go mu mikolo gy'abano gajja kuyamba nnyo. I know chilala just do your thing. Because I did my thing. Sina go nebuza. Nakubuzizako nti munange muchala nkolewo okuchala nkolenza badengo kuliye. People are crowded. People are crowded. Is it your business? Is it your business? Stupid. So embasa sabye then get something to do, bitch. Wembasa kusabe sente zakoze kuchala kuli too much. Get something to do. Obudde bw'omalango oli mukulekanira abantu abakoze emikolo wandibadde obumalango onoonya omusajja agenda okujja kulujja kuba oli awo sense tolina nasene za nviiri oli mukwasanirira abantu beerina kye beekoleddewo. Yes, nina kye neekoleddewo kubanga banzigyeko kujja unlike you. Obudde bw'omaze ngo oli mukumbulira kyekikola kyekimadde nina okukola ku kyala kwange Madam Professor manyi nnyo kukwata ogenda ku street ono nnyo omusajja agenda okukwasa bamukwasamira ku bantu bamukwasamira abasajja b'abantu oba talina kyalo gwalabe twazeeko ewo ne tukusaba sente z'okukyala muneeto tuziweza jangu tuwe yasamira muyama mwago omusajja yazze ewaffe ye musajja gwe nnakubirako emisego gyako yali awunya omusajja oyo nali sisobola kumuleka yali awunya future omusajja ng'awunya future yange ng'eri mu maaso egireki ng'andaba bagitwala bakube n'alongo bagirira emizimu egirabuza future yange emizimu egiramuza future yange nga gigitwala kasitaba mufune okolejje House of Love, yes, Amir.
Wingi ino bawange yampadde ringi etantuuka ku ngalo so kati ng'etuuka kana akagalo engalo zange nnene zaagezze ku mukolo wajasi mirembe okitegeera ekintu ekyo. She is not stressed. ate sitya bigambo mikwano Abogera mogere. Darling, bring back to me there, baby. You're beautiful, kamama. Thank you. Ringi kunaswi, eri kunaswi ringi. Kubanga kadzine engalo zonna zirina okufuna wigi. Are you pregnant? Neda, she's not pregnant. I'm not pregnant. She is not pregnant. I will get pregnant. Wanyumia bambi, thank you mukwano. Starlight, I wish you success. Thank you, Mrs. Kafta Mazshan, thank you, Trisha. Sabula bale bana mmwe twanyumiddwa nze kambabulire nanyumiddwa omwami wange yazze omwami wange ng'aleka bulungi ngaba naye Wawoma n'osukka baby. yeera ndi mukasukaali naye Kafta, why do you have beautiful eyes nawe bannaye Ate they are naturally. how much is porridge? Porridge ya mitwalo 5 mujje munyirire bannange nebaza emikono bange abazze ba tiktokers abambeereddewo ejjo ku lunaku lw'omukolo gwange neyaza nnyo the plug for the nails genda ku video yange gye napiininga waggulu bagita eriko mention y'oyo omuwala bamuyita Louis Magic Nails yankola enjala zange dafiga keeko kankuba bebale kusiima bakube nalongo kyekyo ate Bakube. where's the ring? The ring is here. Wingi ino bawange yampadde ringi etantuuka ku ngalo so kati ng'etuuka kana akagalo engalo zange nnene zaagezze ku mukolo Wajasi mirembe okitegeera ekintu ekyo. She is not stressed. ate sitya bigambo mikwano Abogera mogere. Darling, bring back to me there, baby. You're beautiful, kamama. Thank you. Ringi kunaswi, eri kunaswi ringi. Kubanga kadzine engalo zonna zirina okufuna wigi. Are you pregnant? Neda, she's not pregnant. I'm not pregnant. She is not pregnant. I will get pregnant. Wanyumia bambi, thank you mukwano. Starlight, I wish you success. Thank you, Mrs. Kafta Mazshan, thank you, Trisha. Sabula bale bana mmwe twanyumiddwa nze kambabulire nanyumiddwa omwami wange yazze omwami wange ng'aleka bulungi ngaba naye Wawoma n'osukka baby. yeera ndi mukasukaali ate abamu baŋŋamba birthday ate kukyala with birthday cake ekamusaka munnyonyole bulungi yabadde birthday kukyala abamu baŋŋambye kwabadde kwanjula abamu yabadde birthday cake oba ya birthday abamu kukyala kati sibitegeera bulungi sibitegeera bulungi sibitegeera bulungi imani nvaako nyumya bye nawulidde mu nku nandi bibateereddewo naye like esimu gye nkozesa ate yerimu ebyo bye baŋŋambye birthday she says omusajja teyamuswaza era yabikoze musajja birthday like munyinyonyole ng'ekyo sabaddeyo kati mwe mwabaddeyo omusajja mbu the man gwe yakubira at the end he chose her like munyinyonyole imani munyinyonyole sinaba bitegeera bulungi sinaba bitegeera bulungi like muŋŋamba omusajja gwe yakola ki
gwe yakubira ate kyozinze hasimanyanga kyose at the end ate bichi like sibategeera bulungi ate abamu baŋŋamba birthday ate kukyala with birthday cake. Mama abangambe wano mpedde bravi onvuddemu nedda zenyumya be nedda zenyumya bye baŋŋambye birthday mwabadde ku baŋŋambye ku Sunday mwali ku birthday. But the guest were so local and hung. Banange baŋŋambye abagundi baali banyiivu. Baŋŋambye mbu ate abantu be baayita ku birthday baali banyiivu. Babiŋŋambye nandi bibateereddewo wano naye sibiraba bulungi. Mama nyabo. Yeah, bamikwano. Nze saabitegedde bulungi nange bambi. Baŋŋambye abadde birthday party. Imani hoye. Mbadde nkyali kugamba bantu bange wano banyumizeeko ku birthday gye baabaddeko. Like baŋŋambye the ring is not fitting the finger. So koleke. Sakalumpe bulungi mubujjidde. Iye. Kama. Empeteri kunasi. Let me give you this gift. Imani jimpe. Chimpe chilabo njaba nesimi. Ya baŋŋambye ate ndaba mulese n'ebyempe tamugambe empeta ebadde tetuuka ku lugalo ate simanyanga keeki yabadde ya gundi yabadde ya birthday okuba munaye muleme kwogera birthday y'abandi abamu ku mmwe temucelebratingangako ku birthday muli wano munjogeza munveeko kumwe munemune abali wano bameka abacelebratingako ka birthday kuma muna ni yali akozeko ku birthday ebadde so positive ngeri ezo birthday tudibe ate mudibire ki Rex kyogamba ezo birthday ozikola manage ze movego birthday mama baŋŋambe mwabadde mu kukyala ku Sunday kyokka bamwe nga tuzembye ddala mwabadde mu kukyala naye mbu okukyala kwabadde nga birthday ate nga ku kukyala bamukuba ennyimba ezikuuna ekituufu mwabadde temunnatuuka kukola mukolo kuba ezo keeki z'ebitaano zikyagenda ku buko. Nze kooti ne kanzu etatuuka muko mbanjiraba naye omuko atannafuna maanyi geegulira kooti na kanzu amaanyi agagula omukazi yagajjeewo. You people mulekeraawo okwagala engalo n'enduulu. Concentrate and work. Mutuuka okukola ekintu nga ddala kibaweesa ekitiibwa. Si bino ebyakatijjo
ate nze nabagamba bantu mmwe buli lwoliraba emisege nga gye giwerekedde gye giri ku mukolo babufumbo bwalema bannatabi nuduzi babuli musajja andyako yandekawo manya ogwo mukolo temuli makulu. Hey, I advise you youth, take time. Kituufu omukolo gw'okwanjula simanyi mbaga na biki gwa buwangwa ne bw'osalawo ne weefumbiza omusajja n'akwebakako nga tasoose kujja mu bakadde bo. Nkimanyi n'ebirala osobola obigumiikiriza paka nga mweyinze okweweesa ekitiibwa. Ne muleke kukola mikolo gye swaza bantu mmwe. Omuka ekkanzu ne kooti tebimutuuka. Omuka atasobola kwegulira kanzu na kooti yajjeewo ssente zigula omukazi. You people, mulekerawo okuswaza abantu n'ezo keeki z'ebitaano zemugenda muzunza mu maka g'abantu. Nkimanyi mugenda kunyiiga n'ebintu mubikole mu kaseera nga mweyinziza. Kyoyagala okuŋŋamba nti mwenna bwe mwesonze n'egganga yonna eyatutte obukamera mwejjemu nusu 5 ne mugenda mu supermarket ne mugula ezo keeki module ezo. Ezo keeki nazo zitagenda ku buko. Omukobe kooti ne kanzu yabyewozeewa. I tell you, toneyinza kugula mpale oyanjula ogula mukazi. Bavubuka mukole ebintu mbikole mu kaseera kaabyo. Togoberera ntoli z'abakazi simanyi nyanjula. Let's first work. Omukazi anaafumba ne bw'oba tomwanjudde, God will bless your marriage. Mulekerawo okukola ebintu by'enduulu ebyo. Kati kano nako kankabawe. Kati mugenda kunyiiga mitima gibazimbe mu keeki ogamba otya nti ya 5 olaba ya mmeka? Olaba ya mmeka? Eyo keeki naye basitula. Keeki module eyo naye kujja gyova n'otiddiga olugendo n'okwata ekisimu kyo. Kati so mukulikeeyo ku mikolo bantu bange naye nga amazima mukole ebintu nga musoose kweyinza. Bw'oba tonnatuuka kwegulira mpale ofuna otya amaanyi agagula omukazi.